Wano. Esebo. Omwana omuli mu zone 2 Sekati ne Sekanyonyi. Ate nga ku mulundi guno nzize nga direct councillor Mperere Parish. Nga ndi ku ticket ya National Unity Platform. Go wafuna kadi. Yesebo. Era banamperere mbategeeza nti omukyala waali. Omukyala waali. Ate nga kuluna agenda kukola n'okusingawo. Era abatuwuliriza mbagaliza olunaku olungi. Omukama abampera omukisa nga mutuwuliriza. Amina. Tusanyusa okubeera naawe. Waliwo akagambo President Museveni kakozesa akategeeza nti tunyweze ebyo bitukiddwako. Simanyi oba kati ke tulina okukozesa okunywezaawo mukyala Rita n'abakooza naye ndowooza enkola yonna kale maanyi g'abantu ge gagenda okuba nga gasalawo. Mukyala Rita, ebintu gwe biraba otya okuviira ddala empeerero gy'okiikirira okutuuka mu ggwanga lyonna abantu bamaze okuba nga basunsulwa abamu si bamativu. Nsuubira n'eyo empeerero era osanga waliyo abatali bamativu gwakanga musana kaakiro tabulamu. Naye enkola nga bw'ogiraba okubanga wadde ogiraba okuva ku gombolola paka waggulu ku ggwanga nga bwadde obiraba gwe obwerufu gwe obulaba? Nze nga bwe ndaba abasunsuddwamu n'abataasunsuddwamu nzikiriza nti ekyokusunsulwamu si yandibadde ensonga, kuba waliwo abamu ababadde beegwanyiza ne balemererwa okuba nga bayitamu naye ng'era tebasobola. Kati okwonoona lisoosi za gavumenti kyandibadde beta ne tufuna abantu abatono abanaasobola okuweereza ekifo ekyo kigenda ne bwe munaabeera abantu 100 omuntu omu yalina okuwangula. Baagalako omu. Kati tekikola makulu kujja bantu 2 mutandike okwonoona ssente ng'ate temugenda kusobola kuwangula. Nze nandirowoozeza nti bano bonna abatayiseemu ab'opposition bandyegasse ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tubanga omusajja tumukutula. Kubanga babadde bazze kujjako musajja. Tebasobola ge mazima. Tebasobola mujjako. Ne bwe bandibadde bayiseemu kwandibadde ku wada kuki? Okuyita ku wada ku Galumonde. Naye bakkirize because tosobola kuŋŋamba nti oyagala enkyukakyuka. Era nga gw'olaga nti olina obukakafu nti ojja kujjako General Museveni. Tosobola. Bukakafu ki bw'olina? Ki ky'osobola otulaga nti ogenda mujjako? Ekisookera ddala tusooka ne tutunuulira numbers. Ku bonna abali mu kuvuganya, ani alina numbers? Lwaki oyagala ojja oyonoona obudde bw'Abannayuganda n'ebiseera byabwe? Nga waliwo abalina numbers. Kali wakati w'abantu 2. Yes. Tukkirize oba tukole ki? Oba tugaane. Ge mazima agakaawa. Kagenda kuba wakati wa President Museveni ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'ekibiina kya National Unity Platform. Be bantu babiri. Era nandisabye obutayonoona nnyo budde n'okwonoona resources beegatte ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja tusobole okuba nga tukola ki? Baddire amaanyi gaabwe buli omu g'ayina bamwegatteko tube nga tusobola okumusuula omulundi gumu ebirala tubirabe naye nga tusoose kukola ki? Kumuwangula. Tunaabiraba oluvannyuma. Yes sebo. Kati n'ekirala kye ntunuulira nalabye nomination bwe zaabadde zaba president. Nalaba President Museveni bwe yanominatinga ku lunaku olwokubiri. Ekyamazima namungi w'omuntu abantu baali bangi. Naye tewali yafuna buzibu bwonna, tewaliwo ffujjo lyonna ng'ate abantu baali baki? Baali bangi. Naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze n'agenda nateeta okwogerako n'abantu be. Ekyamazima abantu abamu baafunye ku masasi, abamu balina ebiwundu ebyenjawulo. Nina n'abantu bange ab'ennamera abakyalina ebiwundu. Oba babadde tebagoberera amateeka. Tewali ffujjo lyabaddewo. Tewabaddewo ffujjo lyonna. Era ngenda kutwala omukisa guno ng'ali mu mpewo za Mama FM. Nsabe gavumenti baleme kubeerawo nga beekubira sayidi. Bw'oba osazeewo n'ogamba abantu bano baveeyo bakuvuganye ng'era okkiriza ate tubamalaako mirembe nabbatulugunya. Bw'oba toyagala bakuvuganye salawo ogambe nti tewali kola ki? Kunvuganya ndiwo bw'omu ngenda kufuga. Kuba olina obuyinza obukola ki? Naye bw'oba osazeewo nti bakuvuganye ate totulugunya banno leka baana b'abantu baleme kufa mu process eyo nga bafiirira obwereere. Waakiri waleme kulonda. Wanje? Waakiri aleme kusaawo okulonda. Akugjewo. Because lwaki oteekawo okulonda nga abantu b'abantu bali mu kufiira obwereere? Lwaki oteekawo okulonda nga abantu bali mu batulugunya nga tebalina musango? Ayagala tukole ki? Ekyamazima kyankutteko nnyo. Tosobola kugamba nti osazeewo abantu bakuvuganye ate abalala mu bakube nga tebalina musango.
abaana bali mu kunyiga biwundu nze wange bazze nga bansaba ssente za ddwaliro abaana babakubye nalabye omukunja okugulu bakukubye takyasobola kutambula naye nga tewali kye bakoze ngenda kusaba Pulezidenti Museveni ogambe ku basajja bo bw'oba osazeewo tuvuganye leka tuvuganye mu mirembe lwaki tosaba akulira kusaba poliisi bonna mukama waabwe ali omu General Museveni yakola order because bwe biba bigenda mu maaso tabyagala alina obuyinza obubiyimiriza abulina abiwagira bino alabika abiwagira kuba singa tabiwagira yandibiyimiriza era ngenda kumusaba because yalina obuyinza obwenkomeredde yechairperson order zonna alina obuyinza obuziyimiriza ngenda kumusaba n'obuwombeefu si mu bubi nga si muvodde agambe ku basajja be nze nina omwana empererwe bamuyita Semwogerere Peter yafuna stray bullet ku lunaku lwa Valentine yali omwana talina mufujjo lyonna essasi lyamukuba era omusango state n'aguwunzika n'agamba oli eyamukubye yabadde tamugenderedde tugende tuwabire gavumenti naye omwana ow'empererwa akanika baatule asobola okuwoza ne gavumenti n'agiwangula era ngenda kutwala omukisa guno okwemulugunya omwana oyo ekyenda kikyali bweru ayina abaana basatu tafunangako bujjanjabi bwonna tafunangako compensation yonna gavumenti Pulezidenti Museveni abasirikale b'abennammere baasiwuuka empisa ne bakuba omwana essasi Semwogerere Peter nga tali mu lutalo lwonna omusango ogwo guzze gutambula era ne baguggalawo ne Pulezidenti Museveni nga bwe tugenda mu kalulu ngenda kumusaba agenda atandika okutereeza abasajja bye bazze bakoze ebyasoba bajjanjaba omwana oyo bamuwe n'obuyambi kuba asasula rent wasula ne wakolera ayina abaana batudde tebasoma obuvunaanyizibwa buli kunze nga kansala we naye nange nnemererwa kuba nange nina obuvunaanyizibwa obuki obwange enzikirizaako nkayiseewo tudde ku nsonga endala enteekateeka baguddewo kampeyini Pulezidenti Museveni agenda kutandikira mu Buganda Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutandikira Busoga ngenda kusaba n'obuwombeefu ku mulundi guno gwokka Pulezidenti Museveni tetwagala kudda mu maziga twatandise na mirembe twetooza nomination twalabye zawadde za mirembe tezinabeera za mirembe ng'abaana abamu bali mu kunyiga biwundu kati kino kikulaga gye tulaga nti tewagenda kuba miki mirembe naye ngenda kumusaba ng'omuzadde kuba alina abaana n'abazzukulu si kiwa nti yandisanyuse ng'atudde ewakaawe ne bamukubira essimu nti wategedde omwana wo gundi bamusse kiruma nnyo ekyo omanyi ekitegeeza ng'oli muzaze ndi mukyala muzadde eyo pain eri unbearable ate tesobola kuva ku bwongo tulina abazadde abakyaka ab'amaziga nakati ng'abaana baabwe babatta be baali babalabirira tulina abaana abatasoma nga bazadde baabwe baafa mu prosesi y'akalulu akakoze eki akawedde n'okwekalakaasa okuzze kubaawo nzikiriza Katonda nti Pulezidenti Museveni asobola okuteekawo embeera ey'emirembe kuba obuyinza abulina ebiseera ebisinga tewali kikolebwa nga takimanyi because singa takimanyi ababikola singa babasiba naye gye bali bakola ki bayinaayina tumusaba ng'omuzadde bw'abakkiriza abantu bano ne babanominatinga akkirize tutambule mu mirembe atuwangule mu mirembe oba tumuwangule muki mu mirembe n'abantu abanominatingiddwa bagoberere ekiragiro kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP yagambye era yabadde bagamba tugoberere amateeka tugoberere enkola ennambulukufu ng'agamba abantu ngenda kusaba n'abantu baffe bannange tugondere amateeka bagamba gondera gavumenti eriko gyoyagale kusange ng'oli ki oli mulamu bwe bakugamba wano togendawo bambi temutukozesa foosi kuba mukwano bagenda kukutta bano abasajja tebalina kisa ate tebalumirirwa kati tugondere amateeka kale kabakukube naye ng'oli mu maki mu mateeka nga tulina ne bwovaayo kola ki okomplaininga nti bannange baŋŋambye genda wano era wendaze naye era bakoze eki bankubye nga kye bakoze nateeti babakkiriza ekifo bakikkiriza ate abaana ne babakuba kati awo oba olinawo okola ki so ngenda kusaba bannayuganda tuleme kukola fujjo bwe bakugamba nti tukwagala wano woba okola ki kale kabatukube naye nga tugoberedde amaki amateeka njagala owumbewumbe essebo nga mpumbabumba akalulu ke tugendamu 2026 ngenda kusaba bannayuganda fenna omulamwa gwe tuliko guli gumu gwa nkyukakyuka
twegattire wamu tuleme okukola politics ow'obukyayi n'ow'okuvuma n'ow'olutalo n'ow'empalana talina kyagenda tukola ki oyo tayamba kutuyamba twegattire wamu twekume tekikola makulu opposition okudda ku mpewo za TV oba radio n'ovuma opposition munno ati kikola oba tolina kyomugattako wabula oba weekendeeza kati tekikola makulu omukulu w'ekibiina okudda ku mpewo n'ovuma bannakibiina banno so ngenda kusaba ffenna twekume tubeere kitole lwe tugenda okuwangula ffenna twekume lwe tugenda okuwangula nga tutambulira waki watambulira wamu ab'opposition mbawulire obalaba ku TV ez'enjawulo ali ku munnaamukologota ayagala alaga amaanyi naye ng'ayita mu kuki mu kuvuma na kuvvuula abantu b'empererwe baweeyo obubaka ng'osibula abantu bawataata ab'empererwe abantu b'empererwe sekati sekanyonyi mikwano gyange byenzize nkola mu birabye nze ndi mukyala awerera abaana abasukka mu 2 empererwe nga tulina abali ku hafu basale ne fuulu bannampererwe mukimanyi nzize emperera abaana abo mbasaba ekisanja ekijja 2026 abaana bange nneme bakomya mu kkubo nsobola okubaweerera bamalirize okusoma at least abadde mu P4 muleke nga atudde P7 abadde mu S1 atule senior 4 awo kiba kale mbagala nnyo mbagaliza omukama omulungi tuyanze olaba mbulera ng'okola ki ng'otiikinga mukyala Rita Nabakooza ambulera ng'otiikinga weebale nnyo okuba nti nno ensonga ze bw'ati bwazirabye bw'ati bwazirambuludde omukyala oyo kuva empererwe ensonga ze bw'ati bwazirabye tuyanzege Dr. Wafolowa Dr. Sava George munnakibiina kya NUP Dr. twakulabye ng'oweeta